It was very beautiful and congratulate my brother Bebe Cool. Olunaku olwaleero omwana mulenzi Chameleone abaddeko ku live ku mukutu ogwa TikTok abaddeko munnange nga ali mu kwogerako n'eri bafans be eside eyo era nga wali ayogeddeko kaawo ne ku mukulu munnange Bebe Cool amwebaziza munnange ate olwa alubamu ye byengenda okubeera nga nkutuusako mu maaso eyo ate nga nina munnange ate ne Nando Love wali e Dubai n'omukulu munnange ate Bebe Cool engeri nga gye beekozemu munnange ate Katemba ne muwala we engeri gye babadde beekolamuko wali ebintu byengenda okubeera nga nkutuusako mu maaso eyo kakasa nti no osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo. Kakati nno nga we mbadde nkutegeeza nti mwana mulenzi munnange ate Chameleone abaddeko ku live awo abaddeko ko nga ali mu kwogerako munnange ate n'abawagizi be bambi wali nga anyumyako nabo eside eyo era nga wali okusinziira ku live eno gyakoze ku mukutu ogwa TikTok ayogeddeko kaawo munnange ate n'ayozaayoza omukulu munnange ate Bebe Cool ku alubamu ye ya Break the Chains. It was very beautiful and congratulate my brother Bebe Cool for his Break the Chains album. Wonderful, my brother, keep going. And who else? And my people who came out in Governor, it was really good. It was a wonderful night. I want to thank VJ Baby Love in a special way, my brother. Yo. Hey, thank you so much. We're going to turn on all the time, right? Yes. Yeah, man. Wakwati chagenda ku DJ nga nange. Wendi papa. Anytime. Ule kubira obera ntebe ku Night Riders. Wendi. Big up. One love, bro. Man, mayaba ndobera ku TikTok ntubera okuone mbamba laba abamu sometimes. Era nga live eyo gye yabaddeko munnange ate ekutte akati ku mukutu ogwa TikTok eside eyo kakati nno era nkyekinzeko kaawo ndabye akatambi awo mbadde ntambula awo ku mukutu ogwa TikTok omanye ebitradinga ate mba natuuse nabyo dda wano okubikulagako naddala ba celebrity bo abayimbi bo munnange okwetoolola eside eno bwe ngwiridde katambi k'omukulu munnange wali Bebe Cool abadde ku kaawo ne muwala we just nga bali mu kujokinga mu kaawo nsose ne ntyamu ne ngamba bannange omukulu Bebe Cool ate takuba muwala we bannange mu katambi naye munnange yonna gye bigweredde just babadde bali mu kujokingamu nga munnange omuzadde wanaajokingamuko n'omwana we era nga bogezaako kulaba akatambi ako. I can come for those ones. No, I don't have. I can come for those ones. No, I don't have. Akatambi ako kakuta omubabiro munnange ate wali ku mukutu ogwa TikTok kakati nno awo kankuggyewoko nkutegeezeko munnange mwana muwala eyayimba Kinawolovu munnange empologoma mwana muwala ono yakuba iti bannange omanyi okuba hiti bbiri muganda wange mutayimo muganda wange era nga ennyimba ezo by the way zikyagenda mu maaso munnange ate okutradinga era nga wali yavuddeyoko nalabyeko ko ng'ali mu kushutinga ku vidiyo emu ku luyimba lwe munnange olupya naye ng'ebyo byonna bibadde bikyagenda mu maaso eside eyo era nga naye yatuuse dda munnange ate e Dubai abaddeyoko ne show muganda wange gye yagenda okubeera nga araninga mwana muwala ono munnange ate Nando Love ebifaananyi ebyo abadde yatuuse dda bambi abadde yeekubisizaamu kaawo ebifaananyi era nga bibadde bikutte akati ku mukutu ogwa Instagram mwana muwala munnange ate Nando Love kakati nno ne wabeerawo ko wali n'akatambi just ng'ali mu goyingamuko crazy era nga bw'okalaba awo ononsonyiwa bw'oba nga oli mupya kweno page nga wakanda bw'ogusoose munnange am abroad munnange mbeera Bulaaya ndowooza osobola olaba ndi Bulaaya sibeera Uganda so kakati ngero omuntu ali abroad nga sina byakola nsazeewo ngendeko wano mu Carrefour nfuneyo ku some little bit of refreshment era nga bw'okalabye munnange ak'omwana muwala ono munnange ate Nando Love era nga bwe nti bwe mukyekinzeko ngenda kubeera nga nkomawoko n'ebirala mu maaso eyo kakasa nti nno vidiyo gimpera like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba